mbadde extremely busy sinabana kumunoonyako kwogeraganya naye. Eno ye programu ekiri muto webali kuwuliriza. Kawempe South Masaka Municipality kimanya kyabaki Mityana District eyakagamu eyo nayo mugitadde ku listi eri bannaffe mwenna ababadde batambula batagala muyina omukisa okwetereeza. Nze mbadde manyi kukyawera na mwezi naye Deputy President bw'aba agambye mwezi tugende n'ekigambo kye leero mmeka 22 after 22 omwezi ogujja nja kuba busy. Kale ziri asatu zimaze okuba nga zikunise ku ssaawa emu eyakawungezi akolunaku olwaleero nkwebaza bibaza okuba nga okyatumbudde Impact FM Radio Rasamayinja. Ebyo byali bigambo bya mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga alalika abakulu abatagalatagala nga bwagambye okusalawo oba sekyo ekibiina kyo kyakusalawo. Alex Royce Mufumbiro atuuse mu studio aneko omwogezi w'ekibiina ki NUP yaliko emabega kaawo naye n'alalika nagaba kansala ab'erubaga abalonda ambaziira Fenito ng'ebigambo byogera tulina ye okutuusa kuba Christmas. Nange nsanyuse okubeera ku Impact FM ekyamazima nandibadde natuuse dda naye obuvunaanyizibwa obuli ku ngalo zaffe bwe bututemaye okuba ntutuuse nga kumpi program eri halfway gone agafa mu kibiina naye tujja kudduka mpola mpola abantu tubabuulire ebifa mu kibiina. Ekibiina kati saawa zino twogerera kyavudde mu kufeezi yogaba kaadi kati kigenze mu feezi y'okwewandiisa. Abawangudde tiketi bamaze okuteebwako emikono bali mu kwewandiisa ng'olunaku lw'enkya Lord Mayor Engineer Balimwezo ajja kuba yewandiisa mu butongole Entinda. Oluvannyuma ajja kwanukula ajja kwogerera bannamawulire ku kitebe kya National Unity Platform ku ssaawa 5 olwa enteekateeka ya Electoral Commission leero tubadde tuteesetese nga tulinda clearance okuba olukuŋŋaana gagadde olwa Lord Mayor mu kibuga Kampala wakati ye Katwe. Naye tulemeseddwa olukuŋŋaana olwo era nga kati tukakasa bukakasa nti tujja genera ku mateeka naye Lord Mayor Engineer Balimwezo Ronald ajja kutambuza obubaka bwe ku pressa ejokunga unveiling w'ekibiina olunaku olw'enkya ku kitebe kya National Unity Platform mukulu waiso obudde butambudde ola wakyaliwo ebibuuzo ebikyali mbanna Uganda abadde balina abakulembeze baabwe nti ono tugenda bakyetaaga okumanya ddala kaadi zawedde magabe kaadi ani abadde agwanidde bakyetaaga anadagwanda kufuna kaadi yabadde mu mitima gy'abantu okukira ku balala n'okuba nti yasobola bulungi nnyo okutaanya vetting process. Njagala otegeere lwaki abantu abamu bagamba abamu basigadde. For example nga mu kibuga Kampala. Mu kibuga Kampala awantu awali ekifo eky'omuntu omu nti omu yeesimu abantu awali kati omuntu omu waliwo bakansalazi bana. Kakati newesanga nga okukugatta kwa constituencies kwa affecting aba incumbent banji kubanga abali abasatu mu kitundu kimu kati waliwo atya omu kitegeeza nti kaadi yali tayinza kuyuzibwamu yadde inotwalibwa omuntu omu abalala bonna nga bagenda kubanga tebasobodde kugifuna. Ekyokubiri eriyo ebifo biwasanga nga birina abantu abasukka mu 8 mu 10 kati omuntu omu gwe bwofuna kaadi amaloboozi g'abali 8 gaba gasinga gwomu abakoze eki abafunye kaadi. Naye tulina bangi nnyo abavuddeyo ne baba nga bakkiriziganya ne process. Tulina return of success eriku over 90%. So tukakasa nti tujja kusobola okugenda mu maaso n'okulaba nti abantu baffe abafunye kaadi bewandiisa ate tutandika okutambula ne ttiimu egenda okulembera olugoba olutabaazi olw'abaana byabufuzi nga gwe omwogezi wa NUP. Okuba kifaananyi mukunda ku mwaka 2026 abantu abamiddwa kaadi singa bajja ku bifo eby'obwannamunigina tekikosa ekibiina kitukosa nti tuba tufiiriddwa abantu abo
naye ate ffe ng'ekibiina tukkiriza nti ddembe lyabwe era ffe tutakabanira eddembe mu nsi muno tetuyinza ate kuba kwabo abamu abalirinyirira kyova olaba kyabadde kyanjawulo ku National Unity Platform nti n'abeekalakaasa bakkiriziddwa ondokezo kwekalakasa abantu bazze ne bekalakasa mu ddembe ne bakwata ebipande kubanga ffe we are agitators of human rights baddibwamu tetusobola kuba ng'ate ffe abagamba nti embeera erina kuba bweti ate nga ffe tugiwakanya abekalakasiza baddiddwamu baddiddwamu abantu abasinga baddiddwamu naddala abakoze apiiru zaddiddwamu ezakkiriziddwa zaganiddwa nonetheless tulina ogenda mu maaso abafunye kaadi leero Masaka omukyala akabya amaziga agenze ku isi okwewandiisa amanya ali ku kaadi ya kibiina agamba kimukubye encuku okusanga ate kaadi bagimugyeko mwali yamutesi nga bwe nkugambye nti wabaddewo review appeals era appeals ezo zabaddewo kati results zakusooka okufuluma zaali ze bayita provisional results always ziba teziri provisionalists ezo ziba teziri finalists naye kati tumaze okufulumya finalists across the whole country nga tezirina nga correction zizina ziteereddwamu ng'enkyukakyuka ziteereddwamu ezibadde zetaaga okuteekebwamu era nga kati abantu abakutte fulaga yaffe be babasaanidde okugikwata aba National Unity Platform kubanga tudduka budusi Honorable Waiso Mufumbiro bannayuganda beetaaga okumanya abalina kyalinamu enkinyira nti mwandi omubadde mukyekubira nti bulongo omukulu omumanyi oyinza okuyitawo oyisaawo nga n'omukulu ababe baganiddwa ngani tonamanya nti mukodomi wa president teyafunye kaadi ekajansi kuba meya tonamanya nti jjajja wa Alex Waiso Mufumbiro Kibugudu Badman Musisi eyakubwa emiga emiyitirivu ejjinja nga yesimbye kuba meya naye kaadi teyagifunye tonamanya nti omuyambi wa Alex Waiso Mufumbiro naye teyafunye kaadi my friend abamu byemwogerako temubimanyi bangi bannaffe tebafunye kaadi bwenzize wano badde oyogera ku Sauda Madada Motive Kasaga Dumba so abamu boogera kubanga tebanawabudde lwaki azinga independent bwabanga yamatidde sigambe nti yamatidde ngambe teyafunye kaadi dembe lya buli muntu okola kyabalowooza omuntu yenna ffe ekibiina kyaffe sikomera nti tugaana omuntu yenna okwetawuluza singa bayagadde okwetawuluzawo okuba oluto olulala tukaddemwako NUP sikomera tesibira muntu yenna munda ng'ayina eddembe ly'okufulumamu n'akola ekyo ky'abasaanidde nga yawulira kyekimuwa emirembe tetusobola gamba nti omuntu amateeka gaffe we gali nti bwewetaba mu prosesi tewesimbawo kuba nabunigina naye ate tekagukira muntu kwesimbawo kuba namunigina kuba eryo ddembe lye lwaki nibyendi yakyayogeza bangi obwamu kubanga yafunye kaadi ya NP ngawaga nti yandibalwa songa mukwano kubanga babadde tebamulaba mu byabufuzi byakwambala suuti kati balaba nti omuntu omupya zze tasaanidde naye nga ndowooza buli omu bamuwa omukisa nga we baguwa omulala ngenda kuba nti amasimu tusobola okuba nga tuwayawayamu gowina munnayuganda ali eyo awuliriza abadde agwerera ensonga ekibiina ekikulembedde oludda oluvuganya gavumenti NUP buli muntu kyalinamu essuubi abakapalamenti abatanitse okuwakana antulanitse okweraliikirira onebwaiswa NUP mugakola mutugumya abantu emitima abatanitseddwe okubanga beeraliikirira abantu babeere bavumu ensonga tekyukanga ensonga ya National Unity Platform ennene si byebifo by'obwakansala so yayagala okubimakingira ku bifo bino ebitono by'obwakansala abatali ku mulamu omunene omulamu omunene gwe gw'okuwangula obwannakyemalira obufumu butikidde mu Uganda wakati mu kuteekawo obukulembeze obugenda okuyambako omukola emirimu egyo egy'obwannakyewa ate bagamba nammwe mwatandise obwannakyemalira ngaki ng'obuliwa ekiremesa National Unity Platform okutegeka akalulu akalungi kenyisuubiza bannayuganda nti nga tukutte gavumenti mu kisanja ekijja tujja kuba ketutegeka ensonga eri emu we are curtailed by our constitution tebatukkiriza kuoperatingira mu ssemateeka waffe mpya kubanga tanagazetingibwa electoral commission naye nga structures zakolebwa enteekebwateekebwa yakolebwa tulinze kimu gazettement of our constitution buli okola demokrasiya bwa bukaala mu kibiina kya National Unity Platform. Demokrasiya mwe nipi mwali wangi demokrasiya mwe nipi mwali we are democrats oyagala kubuusabuusa obadde oyagala kibuusabuusa era bwoba okibuusabuusa osinziira ku ki NUP is democrat of course
but it is operating in an environment which is not friendly for it to operate freely through all the democratic principles, like okuwa abantu omwaganyi kwekubira akalulu kaabwe ku nsonga gye baagala. Kubanga munnange era bwe tunagamba ntugenda kakuba tuyinza okutaataganyizibwa abantu bonna. Nkugambye mbwe mbadde ntandika olwaleero nti Lord Mayor Balimwezi alemeseddwa okuba olukuŋŋaana ayagadde ye Lord Mayor wa National Unity Platform yalina ticket kitegeere anti-ticket tutagabiddwa era ennaku lwe nkyagenda kubeera nominated entinda. So nekugamba nti katolaba nti awo era batuganye, so tetuweebwa mwaganya kukola bye tulina kukola nga bwe badde bikolebwa bbanga lyonna, kubanga balowooza nti tugenda bakosa nnyo okufuna omwaganya okutambuza ensonga y'okunoonya akalulu nga bwe tupulaniza ogitambuza. Naye tukkiriza nti tetujja genda mukaayana na kusika muguwa, tujja ku addressingira abalonzi n'abawagizi ba National Unity Platform mu kibuga Kampala wali ku maka gaffe e Kamoja. Omulungi ali ku Impact FM Lady Rasminja nino mukulu Alex Waiso Mufumbiro. Bibuuzo bingi bannayuganda eranitsedda okubanga beebuuza ku kibiina ekyagala okujja gavumenti ya Amerika kuta Museveni gye bagamba nti oba kyonnanga nti nakyemalira. Nenjogera kuno mukuba kansala mu kibuga Kampala nangamba bakanofe batukoze bose bampa kadi bajinzijeko oiswa NUP kuba kugoberina lwaki kyabadde bwekyo mu kibuga kikwange kikulu Kampala kuba balamungu badofunye kadi abantu bono bagenda nti bane kadi ngifunye anti kugambe wabadde wa Appeals Tribunal. Appeals Tribunal eyo yasazeewo egoba mukirya kwebyo byabadde bikoleddwa mu kusalawo ani atwala bendera. Mulimu abantu abafulumidde ku list eyo nga yabadde by omission. Mulimu abafulumidde ku list eyo nga results zaali zigatiddwa bubi. Yabadde by omission. Chokola abantu basooka tuzukuziita katundinele mwako omission. Buli bw'oba okola ekintu kyonna mu bulamu eky'abantu abangi oba ng'olina ekintu kyonna ky'okola naddala mu by'okufulumya documents. Eriyo document marginal error ebekkirizibwa obusonga obutonotono obwo obubeera buwandiikiddwamu nosanga ng'omuntu amanya yandibadde Alex Waiso Mufumbiro baliwandiise bulala oba beerabidde erimu newesanga nga yandibadde ateekebwa mu kitundu ekimu ate bamutadde mu kitundu kirala. So mukulu Waiso kirala nnyo okuteekawo erinnya Asani Katende notekawo ate erinnya ddala Martin Bosaka lyesuubula anti kisoboka lwa nsonga bayinza okukola review mu tribunal ng'ekyamazima omuntu abadde asaanidde kubanga tribunal yo ereviewing ebikoleddwa akakiiko ka EMC. Appeals Tribunal yesalawo ogusembayo nti ebibadde bifulumiddwa oli bw'avaayo ne yeemulugunya ensekuulira kali akakiiko ak'okubiri kyekugamba nti omulimu ogusooka gwakoleddwa Electoral Management Committee. Naye neeke neteekawo Appeals Tribunal nti bwe bamulugunya ku results ezisoose ofuluma ezabadde provisional nga tenafuna final results genda otekeyo kwemulugunyako ne bwino ne evidence era akakiiko katuule kaditamininga okusinziira ku ebyo byotaddeyo oba mazima oba si mazima. So mu ebyo ebitundu ebimu amazima geeyolese ng'ate abalina okufuna kaadi beba bagiina kati in finality. Kati kyawedde gavumenti kati abantu bali mu kwewandiisa. Nkujjukiza gwe nawuliza Impact FM banafa bakyogere bateekamu ensimbi osobola okusalawo okukyamirako mu dduuka oba supermarket kuli okumpi n'obuuza ekizigo ekya Kyogero Abojeri oba Kyogero Herbal Soap nosobola okuba ng'otwali waka abaana beesiige Kyogero ekizigo kyokka ekikakasibwa okubeera ewaka mutosulira ebirwadde bya lususu. Ngenda kuba nkwata amasimu Honorable Waiso Mufumbiro sebo abantu bina kaso kadi wagifunye tebagana benga sinabagifuna kadi olina essuubi nkolerera mu ssuubi buli kintu kyenkola tokole byamadada nga mpagira oyo agifunye nga mpagira oyo agifunye ate nze siyinza kuba custodian w'amateeka nemba nga nze ngenda ogamenya abazze ku bwana munigino bakoze ensobi Honorable Waiso nga bwe ngambye nti ddembe lyabwe naye kale hello
Hello. Isabo vile ku radio. Hello. Wewe unakuli hello. 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 Wanso. Sembera simu webala okuwuliriza. Kakati. Mukulu oyo omwogezi wa Nubo. Bagala okumutegeeza. Ebyo bakoze okufuula abantu abamanya ne babatabawa kaadi bagambe bakanala nabafanagana bwe. Balowooza kuleeta abatya oba bagenda kweyongera okutereba ngekuteesa Gideon. Kasika tuddemu ekyo omukulu omuwulidde. Kasika ndi mukwata musimu. Bakolo mugambe. Munange abantu kati for example ejjinja lyaleeta Paul Mugambe ejjinja lirimu eryakozeseddwa yaliko mu process era n'afuna kaadi eyo mu process emu. So bw'oba wakkiriza mu process eno muli kwanjulira abantu wangi muli abannayuganda muli banjulira abantu mulitewo no mulitano ono anti nkugambye nti process yennyini gye yayitamu kubanga njagala omanyi nti ekisanja kiri ekyabaddeko kyaweddeko era kati tuli mu kunoonya bakulembeze ba kisanja kijja nga kino toyinza kukigeraageranya na kiri kibaddewo wabula there is a new electoral system nti abantu kati buli myaka 5 bakyusa ye system ya Uganda so tetuyinza gikyusa mu ngeri ndala. Hello. Yogera sikuwulira. Kujeko. Ngenda kuba mpamula mukati nnyo kitukomewo tumalirize zijana mu kagazoka zakigana wayizakita kusawa emu yakamugeziko na ku lweno nkulu waiswa ufumbiro kale kankwate kono yeka. Hello. Yes, hello. Impact FM. Hello. Via radio. Hello. Sikuwulira. Hello. Wandiso. Onofuna akaseera ojja kutuyamba abantu bakuba amasimu abantu abamanyi tawulo mugambe ne bakanaala n'abatya bwe baleese ojja kwetegereza kiki ekigenda okuddako kigenda kusereba nnyo kiri kye bakoze akasanja kamu. Tugenda okumulamu. Yes. Bw'omukulabako n'obyandi yadasanidde okwebwa kaadi. Yabufuzi egwe simanyi minzani gyo yagala kozesa kumujajinga bakozesa gwe okozesa minzani ngambe twateekawo vetting netuteekawo ne ground kati gwe yagala kumisi okozesa jinja kirigamba ntasaanidde because it seems people are worried. I am asking you first gwe nga munamawulire okozeseza jinja kinti tasaanidde ekokubiri nga NUP tenaleeta Mugambe wali omumanyi era wali omumanyi muki ekibuzo kiddemu nga NUP tenakulaga Mugambe nange ndi kubuuza zijja so NUP ewa buli muntu omwaganya naabo be wali tomanyi kati b'omanyi boyita ab'amaanyi b'amaanyi kubanga NUP yabawa amaanyi yabawa omwaganya okuteekawo obuweereza so saagala mutandike kukakanya abantu kubanga temumanyi. Osaba ovira radio sebo. Hello. Impact. Sebo Impact FM. Mbala musuzako ndi wano bampita samene ndi wano jinja. Okay, jinja mugamba mutya? Je tuliye ngone kakati. Tuli ku NUP. Tuli ku NUP nange kinjagala okukusimamu bayiso mufumbiro. Mazima amatuufu mu mutima gwawe bawulira nga bagala kujjako Museveni. Kati amazima go wetegereza mu mazima amatuufu nga kibira kinanfusi byakweyogeza amazima biyaniri abadde yitaaga kaadi. Ani? Biyaniri. Yabadde yetaaga kaadi kweno mulaba nga muna byabafuna jjudde. Batulinde.
Komao. Launch ari ku Impact FM late wrestling. Maybe no. Wadi mwagala wa itenchi. Wanu kwa mkuru. Hello. It's one of presenter. Wandi sebu. Beni gandi wa Mosadi. Yes, ubo geraganya dogeta segona ne Matias omuyimbi. Ogeragirana kanala ne bamugambo wenda kwagambya amasanyalaze ge gabaleta. Waki tebabalete ne banyweza tebatandise kuleta abantu abapya. Tegeza kyolekedde obuwagizi bwabwe okutereba nnyo. Nkujeko. Kampumule mukatini nnyo tugenda kumongoddemu abakulu. Ojiwe ekyo okivunanyiza waki balowooza Nubian Li tasaanidde bate bamumanyi omukulembeze ogwanga mwami Yoweri Kaguta Museveni wekakawulira ligamba nti abantu berubaga bawa akalulu katulwa makubanga era azinya katemba wayina akalulu kubanga mayimbi kireta kisokwetonda kubanga nkyakirira sikimanyi abantu ba Masaka City abatulina ko buyinza be basalawo yani gwe beetaaga okusinzira ku ffe emirimu gye batuma tugikola bulungi ku ground kwetuli tebafunangako hearing okuwulirizibwa konna sikyalina budde bwebyo nze natambula mudda nyina ebintu ebirala ebyokukola. Impact FM. Eno ye programu ekiri muto webali kuwuliriza. Kale dakika ziri atano musatu dakika musanvu kaso kubanga nkwerekereza ku Alex Rocha Mufumbiro wendi naye toyita ku note musanvu note 10 mwenda munana nya kugano kubango ita ku namba ya Airtel at MTN note musanvu mukaga note mukaga musanvu note 2 so kubango mbuzi kibuzo wabula goena aina kalango okubanga turangira wano note musanvu note 2 satu musanvu munana mwenda satu musatu kala business yoka. Hello wanji njabu webale tuweereza sewo wabala okuwuliriza webale tuleeta n'oyo omufumbira NUP gwe kitojibuuza kati NUP ereke kutulinda eno ku ground tebannaba kujjayo kutwebuuzaako yadde nze siriwo NUP naye twatuulanga eno nga tubalingirira tewali abantu be bamye kaadi be bantu abandi badde batuuka okuwa kaadi naye tebatutuukanga nako eno mu kira waffe eno waiso unakubuuza obeera wa maama kira kaadi bagiwa ddaani Honorable Moses Katonda mwajimye meya Julius Museveni ogambye wagira kibiina ki naye nga temujjangayo anti ogambye wagira kibiina ki avuddeko addusi agambye si wa NUP kakati gwe kankubuuze eriyo omusambya eriyo tiimu wali oliddeko Arsenal ng'egenda kusamba Man U negamba omusambi wa Man U omulungi taliimu ejjaganya bujjaganya nti tazze because if bali genuine nga bagamba nti twalonze tewaliyo kibiina mwebuziza ku bantu of course ye process yaffe kyekitutonzaawo era owulidde oyo akawakanya kati singa babuuzawo NRM yantugambye mukyamu. Hello Impact FM sikuwulira obadde okyamala ensonga boys so abantu baffe abalowooza nti mwebuziza ku bantu abantu baffe kati oyo NRM yadayagala bamwebuzeeko era bandi badde batukozeewo by'okumwebuuzaako kuba yantuwadde ansa nfu okwebuuzaawo kugenda mu maaso naye ababuuza tebagenda kunoonya abantu mu kirindi maybe bannayuganda mulina banyonyola engeri mwebuuziza mutya mwageze nyumba ku nyumba. An opinion poll data is scientifically collected by a professional organization twacontractinga abantu abamanyi okucollectinga scientific data privately era omulimu ne bakola privately nga tewaliwo omuntu yenna nebasanga nibelinga ku ground kwali atulakyo yagala kibuusabuusa bwa impact kera kumacha genda ku ground obuze bwoba obadde ogoberera Nubian Li azanoonya akalulu mu bantu era atambudde ebbanga ddene naye bannayuganda temugoberera kintu kibagwako nga kibwatukira amaze omwaka mulamba ng'atambula mu bantu b'e Nakawa. Lwaki olwozesa bamativu abatali bamativu kuba badde ne gwe bawagira toyinza kubanga obadde ne gwe owagira n'oba ng'onaaba mubativu
then abalala bali taken by propaganda agenda awulirizibwa abantu abalala abantu oluli abantu bajja kwebuuza luli omwami Mugambe bwe yali ajja ku bukulembeze yawangula deputy mayor hello Matia ebisenda kya okay ekibuuzo muleka abantu abamanya kuleta abapya bagenda competinga na NRM abakayire kubanga munaye tugendera olaba abantu kyeboogera tugendera ku maanyi gaaki g'abantu gwenza okulaba omuntu nga yaliko ye w'amaanyi naye ng'abantu bawagira mulala tusigaze dakika 3 Honorable Nyeko yavudde mu Lukano nga gw'omugezi wa NUP okyogera kuki sinategeera lwaki Honorable Nyeko yavudde mu kalulu kuba ensonga teyaziwandiise naye Honorable Nyeko mukwano gwange muganda wange muto wange onokubanga tunayogeraganya ku nsonga eno okuva bwe yagiwandiiseeko mbadde extremely busy sinaba na kumunoonyaako kwogeraganya naye nga wakitegedde naye nasomye ku mutimbagano simanyi oba peegi bagiwambye oba yenyini yawandiise yavudde as far as I know ndega mawulire mbadde sinagafuna mu butongole bwe nagafuna mu butongole era nja kuvaayo mpe position y'ekibiina ku nsonga eyo naye nze okutandika okuddamu ekintu kye nalabye ku mutimbagano nga n'omuntu sinaba kwogeraganya naye siyinza kubanga ntwala obudde buno okukyogerako naye waba yavudde mu bwokaano era ly'eddembe lyabwe lye balina nga bannayuganda ly'eddembe lye lyalina ng'omuntu ogamba nti kati kanvuganye oba sivuganya ng'omukulembeze w'NUP ekyo ono mubaka mulamba ogamba nti yavudde mu lwokaano okyogerako ki anti nkugambye nti sinaba kwogeraganya naye kutegeera nsonga ze ayinza okuba yavudde mu lwokaano for private teyasiibudde yawandiise nga bwe walabye nange bwe nalabye ayinza okuba nga yavuddemu olw'ensonga ze za famire ayinza okuba nga yavuddemu olw'ensonga z'obulwadde ayinza okuba yavuddemu olw'ensonga nti kati ayagala kuva mu elective politics agenda akola ebirala kugamba it is until we speak to him nga nze that I can come and share with the world. Official page ya TikTok kubaddeko ekifaananyi kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiggyeeyo eryo nalyo ddembe what does it implicate eryo nalyo ddembe tusabula abantu mwena abawuliza Impact FM njagala okwebaza omwaganya gwenfunye olwaliro okwogeraganya nammwe naye ate nenjagala obbakutira nti temutya mbeera mpya temutya abantu bapya temutya nsi mpya tugenda kuzimba Uganda empya ey'enguudo amatobuta ey'amalwaliro ey'amasomero we are going to institutionalize this country to be better than where it has been as a country. So it should be upon you, our people, to understand that change is a fact of life and to move with change. That is who we are. Musubira okuwangula kalukuma ku 2026 ku kifo kya president. Kati golaba nga ffe baddiikuula. Gwe tulabula tuli baddiikuula. Kyekibuuzo kibuuzibwa n'omwana omuto asobola okukiddamu. Luli mwali akawedde. Ensonga eno ey'obukulembeze n'okukyuka oba n'obutakyuka njagala omanye nti naawe ekwatako. Don't live in comfortable zone okulowooza nti kwata ku ffeffeka. It is all about us. No, journalism does not stop you from having an opinion. Because now ogula mu malwaliro ogenda mu ddwaliro lyerimu ogenda mu supermarket yemu olumizibwa nga bwe tulumizibwa. You're not in a comfortable zone at no one point. Ogamba nti gwe you think that it is about the other people. It is also about you. Yeah, it's about you, my brother. Omulungi ali ku Impact FM Leaders Menja nkobazebaza okuva gye twatandikidde mpaka kasira kano mbadde ne Alex Waiswa mu Fumbiro. Olunaku olw'enkya tugenda kuwandisa Lord Mayor engineer balimu ezo ate tujja kumala twogerere ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform. Kankusibiri wano atakumira mpira abankumire Honorable Nyeko Kagambe tabimanyiiko. Mweraba. Webali kuwuliriza